Bassebo ne bannyawo kino kye kiri e Katwe Muganzirwazza waggulu. Abantu batandise okwekalakasa Free Bobi Wine. Ekibuga kitabuse. Bino byebiri e Katwe police etandise okuba tear gas n'amasasi mu bbanga. Kipiira. Kampala nyoka baba. Bebe ekibuga kyona kikutte omuntu. Nene kiri kikubye kopa. Buterevu abatulaba ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya police nga yegattiddwako n'amagye wano e Katwe. Abantu badde batandise beyongere ddala okwekalakaasa ne kati nga bw'olaba military nga yegattiddwako ne police bakuba amasasi mu bbanga live bullet. Bakuba amasasi mu bbanga okugumbulula abantu abadde beekalakaasa wano eno nga bw'olaba buterevu nnyo mukutu gwa Uganda ey'enkya. Abasirikale nga bw'obalaba wali eri sawa ya kutekenga kava Uganda ey'enkya amasasi na tear gas. Muganzirwazza wano e Katwe we tuli. Struggle abantu gye balimu tujja kuba tukutuusako byonna ebigenda mu maaso ku Uganda ey'enkya tear gas n'amasasi. Abo balaba akazi kano kanyumidde kanjagazza amazzi mwana mukumi kutaka
Wagula. Obadde ki naawe? Asiri walira eri. Kyekyasama ate kyekigwa. Ati ogwa biki obwo badde obage obayitire eno. Omba nyamanza ulire gye kiva. Wekagwa wansi wekagwa. Tebalira bi. Tebalira bi. Omukazi ayimiriza olwaleka tuni. Ali mukelemu. Mukazi. Abakungaanye ddene bagagira bakati obusasi bw'ono nagwa. Kye bakolaga bakikole bagenda naddira. Nengero no wakasimu. Uno omuwala. Akutte mayini. Omuwala abadde. Laba bwe babawoolekera. Gye bava gye badda. Kalira. Agomba kuzikula abantu. Nimanje abantu bagumadda nabo bano n'abakazi. Museveni abantu abakozi abantu bayigize nnyo ebintu bino tebakyatya. Mulimu n'ebbomu. Bannange kiri emakiri. Balumba bulumbi. Omukutu gwa Uganda ey'enkya abantu balumba bulumbi site. Ababooda balumba site. Waliwo akalira akali eri ku gundi nga ku Equity Bank awo. Bijja baggwako. Kitegeeza omuliro guli wali ku lubiri.
Auta. Ate kiki? Abadde ki? Tuli ku mirimu gyaffe. Tukola. Basebo ne banyabo tuli mu kukola struggle. Laba nange gwe. Oyinza kwesanga amutadde ngamba tasobola muta oyo tibwabulwa omumanyi tibwabulwa omumanyi basebo ne banyaba abasajja bakomyewo bakuba live bullet kituufu akona takyali mu bbanga ate olaba tiya basebo ne banyawo kino kyekiri e Katwe muganzi wazza waggulu abantu batandise okwekalakasa free Bobi Wine ekibuga kitabuse bino byebiri e Katwe poliisi etandise okukuba tiya gas n'amasasi mu bbanga kipiira Kampala nyoka baba baba ekibuga kyona kikutte omukka nene kiri kikubye kopa Buterevu abatulaba ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya poliisi nga yegattiddwako n'amagye wano e Katwe abantu badde batandise beeyongere ddala okwekalakaasa
ne kati nga bw'olaba military nga yeegatiddwako ne poliisi bakuba amasasi mu bbanga live bullet bakuba amasasi mu bbanga okugumbulula abantu abadde beekalakaasa wano eno nga bw'olaba butereevu nnyo mukutu gwa Uganda ey'enkya. Abasirikale nga bw'obalaba wali eri sawa ya kutekinga kava Uganda ey'enkya amasasi na tiya gas muganziraza wano e Katwe we tuli. My struggle abantu gye balimu tujja kuba tukutuusa ku byonna ebigenda mu maaso ku Uganda ey'enkya tiya gas n'amasasi. Abo balaba akazi kano kanyumidde kanjagazza amazzi mwana mukumi batukagula obadde kinaawe asiri walira eri ati ogwa biki obwo badde obage obayitire eno nyamanza olire gye kiva wekagwa wansi wekagwaka tebalirabi omukazi ayimiridde naleka tuni ali mutelemu mukazi bagenda baggwako bajja tubuulira ekinaddulira laba bwe babawerekera gye bava gye badda kalira abantu abakozi abantu bayigize nnyo ebintu bino tebakyatya
mulimu n'ebbomu bannange kiri emakindi balumba bulumbi oli ku mukutu gwa Uganda ey'enkya abantu balumba bulumbi site ababooda balumba site waliwo akalira akali eri ku gundi nga ku Equity Bank awo bijja baggwako kitegeeza ogwo omuliro guli wali ku lubiri ogwo gwa ku lubiri awe awuta ate kiki abadde ki tuli ku mirimu gyaffe tukola basebo ne banyabo tuli mu kukola struggle laba bannange eggulu oyinza kwesanga amutadde ŋŋamba tasobola mutta oyo tibwabulwa omumanyi tibwabulwa omumanyi basebo ne banyaba abasajja bakomyewo bakuba live bullet kituufu akona takyali mu bbanga ye yavudde basebo ne banyawo kino kyekiri e Katwe muganzibwazza waggulu abantu batandise okwekalakasa free Bobi Wine ekibuga kitabuse bino byebiri e Katwe poliisi etandise okukuba tiya gas n'amasasi mu bbanga kipiira No, they are what? Still incomplete. I don't know. I can't be aware. Because you may take him away and you may not know where he is. No, the teller is going to speak, so he will tell you where he is. Okay, which charges? I'm saying the teller is going to speak. Okay. If you can stream live, why don't you look for the charges?
Yes. Look for the charges. The penal code is there. Afande bali bameka bakwatiddwa. Afande, I just wanted to brief you about that as how we are going to operate. Okay. I think we have given you enough time, isn't it? Yes. We have given you enough time as we continue the night. Of course, you may be limited. Yes, is it okay? So how far from this place can we go? Yeah, we can. Yeah, local. I mean, When the time starts. When the time starts. Like you'll be filing your stories. I don't. I mean, Afande, yes, I understand. Yes. But us operating from here, even beyond Katwe time, which distance can you give us? No, maybe we shall guide you. Maybe the other side. Thank you. Yeah, it's okay. Is it okay? Yeah, it's fine. Yeah, we can actually. You can even because this man is complaining and he's also taking your photographs. Yes. What about this side? He's complaining. He's taking your photographs. He can sue you in the civil court because you are failing to him to do business. So it's better you be organized, be the other side, and we move on. Even so after, what I can assure you is that the journalists will be organized. So when the time comes for curfew, you can send an officer to direct us to how far we can go from this. But even here, you leave the man is premises. Yeah, what about here? Huh? What about here? We can even stay this side at the primary school. Here. We can stay this side of the. Those are the. Not a press conference. We are just. So I think we okay. The message is clear. Yeah, let us not. When the time comes. Let us not listen up to this one. This man is good. Mbera Akutte TV. Mbera So you this man. Mbera ya Robert Kyagulanyi Center mu kusinziira ku poliisi bagamba poliisi essaawa yonna egenda kubanga evaayo ne statement oba official statement ku nsonga ekwasiza Robert Kyagulanyi Center mu kyetegeddeko kiri confirmed nti Robert Kyagulanyi Center mu akyali mu kifo kino tanaba kubanga ajibwawo nga bwe twakutegeeza nti buli kimu ku Geto TV of course ojja kuba okifuna nga bwe kiri era bwekyo bwe kiti omupoliisi oyo abadde abriefinga ab'amawulire nti essaawa yonna bajja kubanga bagibwa mu kifo kino naye atukakasiza nti ng'obudde nga bwe bugenda mu maaso essaawa ya kafyu wenaaba etuukidde bajja kubanga batusindiikiriza okuva mu kifo kino tweyongereyo kitegeeza ki nti tukyalinawo essaawa ziizo mpaka ssaawa nga 3 oba 2 ffe ng'ab'amawulire naffe tusobole okusindiikirizibwa ate tudde eri ku kkubo era poliisi bweti bweva otulabula okututegeeza agaye tuli badde mbokolera ano stori zaffe zonna zitwagala naye akadde bwe kanaaba katuuse tujja kuba nga tusabibwa okweyongerayo eri apodate okuva ku muganda wange Ashirafu Kasirye mutusabire baganda bange pray for us. That's what I can say. He's still in the hospital and he'll be fine. We pray for him. Our fellow journalist, our fellow fighter. We've done this with one heart. People think we are against the government as media, but we are here to do what we are supposed to do. No one is against anyone. Our role is one, to give the news, to show the public what is happening. But the police officers in the uniform, the men in uniform, they continue to challenge us, but we are strong. We are strong. We are strong. We should continue praying for him. We should continue praying for Ashirafu Kasirye. Okay, kanjira nkomwana wa Uganda. Netubagala nnyo. We love you so much, guys. As a Geto TV, thank you for standing with us. Thank you for standing with us.
communicating nzeeko n'abamuyina bakamuteekamu ecupa zirinya obuluma akyalina bungi ali mu kusaamagala naye ng'ajja kuba bulungi tumusabire I love you so much, guys. Thank you for loving Ghetto TV. It's a hard moment for us. But we are strong. Turi bagumu nnyo. You can't break our hearts, my dear. Emibiri gyo minafu naye emitima migumu. No one sent us to do this. We are here before Kyagulanyi. We are doing this job before Kyagulanyi came to become the President of the Republic of Uganda. We stood with our people. Maybe the style is different, but we had done this. We have been doing it. So whoever thinks that can break our hearts, he's just wasting his time. He's just wasting his time. That's a can't tell you. We love you so much. Ashraf akaabye alwanye nga bamufuuyira pepper spray paka bamusinza amaanyi naye ng'abadde mugumu nnyo. Let's continue loving our country, Uganda. Let's pray for each other. We are seeing some soldiers inside. You don't know what is happening inside. You see they are running up and down. So we're truly buri kimu ojja kuba okifuna bulungi. They can't break our hearts. That's what I can promise you. This is my first time they have done this, and we are still here to Charlie. Mwami Kato abadde akulira security y'ebyokwerinda bya Kyagulanyi Ssentamu afulumyeyoko naye amaze n'addayo. Mwami Kato afulumyeyoko amaze n'addayo. Abadde tanaba kwogerako naffe. He looks confused too. Patrols nyingi ziyingira nezifuluma neziyingira naye byokwerinda biraga nti Kyagulanyi akyaliwo wano. Amagye gava mu kifo kyekimu, Kyagulanyi wakuumiddwa. Tetumanyi nsonga ki buli yajja asooka munda awo ne bamubriefinga ekifo kino kyonna
ekifo kino kyonna bakisinzeeko era wano we tuli wakati w'abasajja abakambwe, abasajja ba poliisi, abasajja ab'amagye. Yeah, but all I can assure you, officers in uniform, we have no guns as journalists. Our gun is a camera, and we can't stop doing our job. Nga bwe mwakeera enkya ne mugenda ku ssomero ne musoma bye mwasoma. That's how we went to school and we studied journalism. That's our Lord. My mom and my dad in the village, they are suffering. Be mindful of that. I find you said you have covered enough stuff. It's still No, they are what? still incomplete. I don't know. I can't be aware. Because you may take him away and you may not know where he is. No, the teller is going to speak, so he will tell you where he is. Okay, which charges? I'm saying the teller is going to speak. Okay. If you can stream live, why don't you look for the charges? Yes, look for the charges. The penal code is there. Afande bali bameka bakwatiddwa. No, Afande, I just wanted to be. Me, I just wanted to brief you About that as how we are going to operate, okay? I think we have given you enough time, isn't it? Yes. We have given you enough time. As we continue the night, of course, you may be limited. Yes, Afande. is it okay? So how far from this place can we go? Yeah, we can. They are local. I mean, can see When the local. time starts, No, when the time, Yeah, the like, curfew you time can starts. be like this. You'll be fighting your stories. I don't I see mean, why you- Afande, yes, I understand. Yes. But You us, can be. us operating from here, even beyond curfew. No, maybe we shall guide you. Maybe the other side. Thank you. Yeah, it's okay. Is it okay? It's fine. Yeah, we can actually. You can even because this man is complaining and he's also taking your photographs. Yes. He's complaining. He's taking your photographs. He can sue you in the civil court because you are failing to him to do business. So it's better you be organized, be the other side, and we move on. Even so after, even what I can assure you is that the journalists will be organized. So when the time comes for curfew, you can send an officer to direct us to how far we can go from this. But even here, you leave the money's premises. Yeah, What about here? What about here? we can even stay this side at the primary school. Here. We can stay this side of the. Those are the. Not a press conference. We are just. So, I think we okay. The message is clear. Yeah, let us not. When the time Let comes, us not disrupt this one. This man is good. This is Embeera ku Geto TV. Embeera So he's this man. embeera eya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusinziira ku poliisi bagamba poliisi essaawa yonna egenda kubanga evaayo ne statement oba official statement ku nsonga ekwasiza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyetegeddeko kiri confirmed nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu kifo kino tanaba kubanga ajjibwawo nga bwe twakutegeeza nti buli kimu ku Geto TV of course ojja kuba okifuna nga bwe kiri era bwekyo bwe kiti. Omupoliisi oyo abadde abriefinga b'amawulire nti essaawa yonna bajja kubanga bagibwa mu kifo kino, naye atukakasiza nti ng'obudde nga bwe bugenda mu maaso essaawa ya kafyu. Nganze Nkunyingi Muwada omu ku balooya aba eri bannayuganda nga mwena abatulaba wano neewala tuli wano. Okay, which charges? I'm saying the teller is going to system. If you can stream live, why don't you look for the charges? Yes, look for the charges. The penal code is there. Afande bali bameka bakwatiddwa. No, Afande, I just wanted to be. Me, I just wanted to brief you About that as how we are going to operate, okay?
I think we have given you enough time, isn't it? Yes. We have given you enough time as we continue the night. Of course, you may be limited. Yes, is it okay? So how far from yeah, we can. I mean, when the time starts. You've been fighting your stories. I mean, I found yes, I understand. Yes. But as operating from here, which distance can you give us? No, maybe we shall guide you, maybe the other side. Thank you. It's okay? It's fine. Yeah, we can actually find it because this man is complaining. And he's also taking it. Nzize okulaba nga nsobola okwogerako n'okulaba embeera ya pulezidenti wa NUP well eri bannayuganda eri bannayuganda na mwena abatulaba wano neewala tuli wano ku poliisi enalufeenya nga nze Nkunyingi Muwadda omu ku balooya aba National Unity Platform nzize okulaba nga nsobola okwogerako n'okulaba embeera ya pulezidenti wa NUP His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert pulezidenti w'ekibiina Mwenva ate kyetuweereza nga ffe bannamateeka ba NUP era neyanjudde bulungi ne baŋŋamba mpaakinge bweru nnyingire naye bwe ntuuse munda ate ne baŋŋamba nti sisobola kwogera na musibe sisobola kwogera na pulezidenti Kyagulanyi kubanga ebiragiro bye balina okuva ew'omukulu Frank Mwesigwa biri nti teri alina kwogera naye nga ye taliiwo. Ekyo nkirabye nga kyakwekwasa amateeka gaffe mu Uganda malambulukufu nti omuntu yenna bw'aba aleetebbwa ku poliisi ng'akwatibbwa asigala ateeberezebwa ne baba balowooza nti waliwo ensonga esoomooza bo gye beesigamyeko naye asigala ateeberezebwa era asigaza eddembe lye ery'obwebange okuba nga afuna obuwabuzi okuva eri bannamateeka be n'okuba nga ayogerako ne bannamateeka be oba n'abantu be babeere ba famire ye babeere ba Luganda. Tugenza okujja wano kuva ku makyanga buli amanyi President Kyagulanyi oba ali party oba ali ku tiimu ye abasinga babakubye abasinga babatulugunyizibwa abasinga bali mu malwaliro babatwalidde mu ambulance era buli eyabadde agezaako okujja okwakisesinga wano wakwatibwa okujjako ne bannamawulire ne bakubadde nga namwe muyise embuzibu balemesebwa. Kati naffe balooya bwe tubanga tuzze ate n'otugamba nti tulina okufuna olukusa olw'enjawulo okuva ewa Frank Mwesigwa obwanga agamba nti poliisi kati ya muntu omu ya mukulu Frank n'ebiragiro by'abaataddewo biba biri wabweru w'amateeka kubanga ku poliisi omuntu aba akwatibwa nga tetufuddeeyo kwani yamukutte omuntu yenna ne balooya be n'abantu be baba n'eddembe okuba nga bamutuukako bamwakisesinga n'okumanya embeera mwali naye wadde baŋŋambye nindemu eddakiika 3 nti mukulu Frank alabika gyagenza akomawo ngenda kubeerawo nzirinde kubanga ate mugambe nti kyakola kiri wabweru w'amateeka bw'abanga alowooza nti agoberera amateeka kale yandibadde tateekawo biragiro bigaana muntu yenna kubanga ayogerako eri omusibe eri omuwambe kubanga tetumanyi oba muwambe oba musibe twagala okonfaminga yewaali oba alina gye yamusibidde ewalala mu kayumba akatamanyibwa oba omuntu yenna bw'akwatibwa nga ateeberezebwa ku nsonga yonna alina oteekebwa mu kifo ekimanyikibwa naye tesobola kubanga buli munnansi buli munnayuganda n'abafamire ye ne balooya bali mu kuteebereza okutuuka ku ssaawa eyaleero omuntu yakwatibwa ku ssaawa 5 ez'okumakya mu disitulikiti endala eri eyeeruka. So tuli wano era twongera okukiggumiza nti ebitongole ebyokwerinda nammwe abasirikale mwenna amateeka temuli waggulu waago okuwa obuyinza okomandinga ekitundu kyonna n'okuwa ennyota ze baba bakuwadde buba buweereza eri ggwanga toweereza kibiina kya byabufuzi kyonna
olina okuweereza eri eggwanga n'enkwata y'amateeka erina okuba nga ya bwesimbu ate nga nnambulukufu naye okukwata pulezidenti w'ekibiina ekiramba ate nga presidential candidate mu ggwanga erya Uganda nga mwemukolera ekitongole kirina okuweereza bannayuganda n'obakuuma n'ebintu byabwe n'obulamu bwabwe n'oteekako n'obukwakulizo nti teryamulaba okugyako nga wooli oba nabigendererwa ki ebyo ebigamba omuntu talina kulaba muntu yenna okugyako ng'okkiriza naddala obukwakulizo obulemesa ne bannamateeka okubanga bafuna access obanga batuuka balaba ku kiranti waabwe abakwatibwa ekyo nsoose kiraba wano naddala ebiragiro ebikakali ebyokulemesa omusibe okwakisesinga baloya be n'abafamire ye mu mateeka gaffe aga Uganda getumanyira gengamba mukulu Frank ne mukulu Ochola nti ebiragiro ebiri eno si bye ebiragiro byetumanyi mu tteeka erifuga poliisi si bye ebiragiro byetumanyi mu mateeka ga Uganda agafuga ebyokwerinda n'enkwata y'abasibe simanyi oba mubikozesa ku lw'okuba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert presidential candidate oba oli awo kiri gwaffe gwakulemerako kukowola bannansi na kuyimirira ku musingi ogw'enfuga ey'amateeka of course enkwata ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yabadde wabweru w'amateeka okutulugunya n'abantu abakubibbwa tukivumirira era tugenda mu maaso okubanga twekennenya obujulizi obw'enjawulo n'okubanga naffe tukunganya obujulizi obwetaagibwa bwonna kubanga abasirikale ssekinnoomu abeetabye mu bikolwa bino tulina okubatwala mu mbuga z'amateeka ng'abantu newankubadde nga ne bakamanda baabwe bakwatibwako n'ekitongole ekya poliisi nga yo kivunaanyizibwa naye etteeka lye bayita Human Rights Enforcement Act ery'omwaka 2019 era ntegeeza abasirikale nti mwegendereze nnyo be mulowooza nti muweereza ate bo baayisa etteeka eribaleka mu kattu nti omba mukoze ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu tuvunaana mmwe ng'abantu so mu mbeera zonna Bikaaye mukulu Frank akomyewo kati okulaba nga afuna access. Yes, I've just arrived here at Nalufenya. I sought access as an advocate for NUP, as a lawyer of NUP, to access our client, the president of National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. However, we found strict and irregular instructions that before I can access the NUP president, who is presumed a suspect, and of course I'm even doubtful whether he's actually here or detained elsewhere in an unknown location. However, I've been told that before I can access His Excellency Kyagulanyi Ssentamu as a lawyer, I need to seek clearance from Frank Amwesi. But of course, I find this outrageous. It is illegal. Because seeing a client for any person suspected of an offense while detained at a police station, that person retains the right to access his immediate family members and his lawyers and even to consult. I'm wondering what interest does Frank Amwesi has in Kyagulanyi Ssentamu Robert, whether it is personal interest or it is interest from elsewhere. But whatever it is, I'm here for the 30 minutes they have promised. I'm told Frank Amwesi has arrived. Now I'm going back to seek access to His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert before I can comment. I'm doubtful whether he's there and if he's there, in which state he is in. But I'm here and I'm entering again to as a follow-up. Okay, thank you so much. Oyo yenkunyingi muwada omu ku bannamateeka ba National Unity Platform abadde aze kulaba ku mukama we sigenda biddamu byayogedde naye katulabe Frank Amwesi abadde afulumye nga awerekeddwako kabangali 3 ziri twali tulowooza nti oba oli awo bantu banga babuzabuza amawulire naye Frank awerekeddwako kabangali 3 kabangali 3 zezamufulumizza era akomyewo bamuwadde dakiika 3 asooke amulindemu akomyewo kati essaawa eno Frank akomyewo katulabe aba banamukkiriza okubanga ayogerako naye muwadawi amaze kubanga ayingira tulinze tulabe eki muwada yagenze straight so katulinde era nzijjako mpozi update ku muganda nga Ashraf Kasirye ajja kuba bulungi ajja ko nzongera omusabira
bwe twogerera essaawa eno atwaliddwa mu scan tujja kuba nga twogera okumanya biki ebimukwatako. Tusabe nnyo kan nga takoseddwa nnyo amaaso ago naddala nnyo ge bakubye pepper spray saako ne baton kubiddwa. So katulinda ave bulungi mu scan. Let's wait our brother Ashraf Kasirye to go through the scan. He's under the operation. He's under the scan now. So let's wait and see what will really come out and see whether the examination, whether the results are good. So let's be calm as we wait the results from the scan, and as we wait see what will really happen after the meeting. Mr. Frank Mwesige had commanded the team to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. We see that Narufenya police station here at Ginger Bridge. I know you know it very well. So let's be calm. We are still here. What I can say, we are strong. We are stronger than before. And we assure you, we'll always stand with the last man. Okay, thank you. Wano newala tuli wano ku police Narufenya nga kunyingi muwadda omu ku baloya aba National Unity Platform nzize okulaba nga nsobola okwogerako n'okulaba embeera ya president wa NUP era neyanjudde bulungi. Ne baŋŋamba mpakinge bweru nnyingire naye bwe ntuuse munda ate ne baŋŋamba nti sisobola kwogera na musibe, sisobola kwogera na president Kyagulanyi kubanga ebiragiro bye mwesigwa biri nti teri alina kwogera naye nga ye taliiwo. Ekyo nkirabye nga kyakwekwa.